94 10 0 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 44. Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima, Tawakal Travel. Abo bibana bamwe. Eno ye Salam TV. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. بسم الله على نفسي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطاني ربي، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، نسألك هما راحلا ويوما رائعا وقلبا مطمئنا ورزقا كثيرا وتيسيرا لأمورنا. اللهم اجعلنا ممن تفاضل بخيرك فأكثرته. اللهم اجعلنا ممن تفاضل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأعنته. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الزاكيات الطاهرات المباركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الكفر والفقر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الذل والإهانة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الضلالة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة بسببك نيل الخيرات والفضل والرفعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تستجاب به دعواتنا. اللهم إنها سبب لإجابة دعواتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tusaba ekitiibwa Allah teera omukisa atuwe barakat atuwe obulungi bwonna. Allahumma amin. Ayuha alfudala walfudalayat, abalungi abatulaba ku lusimbe kaggadde lwa Salaamu TV, marhaban bikum
في هذا اللقاء tulibasimu ate tusanyusa nnyo okuddamu okubanga ate tugasimbaganako ffenna nammwe fe abali eyo abali eno nammwe abali eyo twebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulungi n'olw'ebyo byonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde tusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obulungi era ffenna abeere nga atumalira era abeere nga atuggulirawo tusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwe omukisa ate okubanga tuka ku nnyumba ye ey'ekitiibwa. Naku lwakubiri tubeera wano bulijjo ne muganda waffe Sheikh Ashraf Matovu bazannya n'engwe nsekawo kitambaala katunyobola ensonga ennene mu ddiini muno mu umma eno katunyobola ensonga enkulu nga tunyobola ensonga ez'ebbeeyi abantu abamu oluusi nga bo tebabifaako kubasinziira ate naba nga yukaffiruuna al-ba'd bajja abalala mu ddiini y'obusiraamu babassaako ebinene ebingi naye nga ate ekintu kyangu nnyo just kyangu nnyo kutegeera butegeezi nti bano onategeera bwati ono nategeera bwati entegeera biseera ebisinga obungi ku nusus eza Quran oba eza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadith ez'enjawulo yereeta obuzibu bano nebakitegeera bwe bati nabo nebakitegeera bwe bati amma asbahna nahnu nga nasubbu ba'duna ba'dan tutandika kulwana bulwani tumeggana bumegganyi wetuyetwetwala naye nga lwaki tukola bwe tutyo nga tuba tusobola okuba nga tulongoosa. Saba Allah atuwe bulungi era nsaba ekitiibwa Allah ffenna abeere nga atumalira kigendererwa kya puroguramu eno abantu bategeere nti nene eriyo ekigambo ekyogerawo ekiti nakino kyogerawo ekiti kuba otamiddwa kino n'otamwa kino embeera n'ogitamwa kitegeeza nti gy'otamwa yenkyamu. Muganange Geoffrey Jafaris emirimu agikola bulungi abeere nga batuusaako ekigambo kibeere nga kimaidadi sana. Seeka sansa okulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Telefoni nacho kikwata museka mayamba ate ntya ndaba kikendedde kirimungerako kiroti nogerawo oti era akasinyirizwa okitinjite okirabe badde manyi batandise okutataganya sunna sunna eno sunna Mungu yagimpa nasaba nsabe nagimpa nonkwata obulungi edduwa yakasonda yekirefu Madina wali Seka Saidi Kasujja ku UAE ku embassy ya Emirates sebo we bali kubako ne bagana Uganda bonna abali ko Seka Saidi Kasujja ene mizindalo ja wano ejidingana buli kaseera nga Dr. Anas Kalisa wali sebo we bali kuweereza Allah kujaze khairati sa ejube lokutubiro lwagwa saliwo kati soko lokubuza kulaba ninga kitambula kino sikibi alhamdulillah era madde tumwebaza tongera kumwebaza alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd. Abalungi mwenna betambula nammwe olutimbe lwaffe wa Salam TV yonna gye musinziira okubanga mutulaba saba muneegatteko tumutende Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Musaba Allah subhanahu wa taala akkirize asse ebyengera bye okusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe omusomesa waffe owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam olwakayofu bwe yakola omungi n'abaana wano nawali n'ayita mu binene byonna sallallahu alayhi wasallam naye nga kyalwanirira kwe kubanga atubbulula tuve mu kizikiza eky'obutabeera bakkiriza
ila nuri al-islam fenna tugwere mu kitangale ky'obusiramu. Allah tabaraka wa taala nakiriza kawefuwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanga yatebanze naawe banaye si kitono kinene okubanga tuli basiramu. Tusaba Allah tabaraka wa taala akirize atuwangaze lubeerera nga tuli basiramu nga musaba Allah tabaraka wa taala akirize alime okutujjako byengera bye ekyamazima wa inta'uddu ni'matallahi la tuhsuha otandika okubalabala ebyengera Allah tabaraka wa taala byakuwadde oyinza obutabimalayo naye tusabe nnyo Allah subhanahu wa taala akirize atukumire ebyengera ebyo byatuwadde abalamu muffe Allah atuwa obulamu bwaffe lubeerera. bulijjo tulina edduwa gye tusoma wano tusaba Allah tabaraka wa taala atukuume min fawqina wa min tahtina wa an aymanina ku ddyo ku kkono okutegeera ennyo obukulu bw'edduwa eyo baali olitegeerera ku muganda waffe Sheikh Mahdi Mugwisa. Allah tabaraka wa taala mutusaasirire mutuweere embeera esinga okubeera ennungi naye yagezesebwa lwaliro obulamu bwali mu bwaddwaliro bwensaba Allah subhanahu wa taala nze naawe atukuume nga tuli balamu lubeerera yavuddeyo mu ICU nabigambo ebyo tanava mu ICU tannabakyaliyo agenda kuvaayo tweraliikira Mungu akirize ya rabbi inshallah taala edduwa subi tulina tukiwanga nti edduwa zekiwalimu wamuzingira amagulu edduwa zekiwalimu agenda kuvaayo ate mutabani wange Mungu akirize ya rabbi alhamdulillah agenda kuvaayo era ajja kuvaayo bulungi sabana amuwa obulamu bulungi yakuvaayo bulungi wali awo Mungu alina ensonga lwaki kyamutaddewo ate alina kyamutaasiza saba ekitiibwa Allah alongosa obulamu bwe agenda kuvaayo biidhini jalla wala Sheikh Mahdi Mugwisa mutabani wange mu basajja abavubuka abalungi abaweereza abalungi ate muweereza embuga kituufu muweereza embuga so is one of the best shabab bokola ki tunaona nti at least kyakulabira ku kirungi. Mungu amusansira abudisa obulamu tongera okumusamuddiwa ffenna Allah gwanayisizaako alhamdulillah tonyoma amaanyi ga dduwa mashallahu taala. Naam Sekashaf amataali getukyaliko inshallah tubadde tuwulira abantu abamu bagagaana ate olabakiriza Seeka we yagakkiriza Sekasimu Kingi Allah msiba musomesa wa Sheikh waffe ati wano tusomeseza wano wenyini ku Salamu TV n'atuwa alhamdulillah nebaayo era abalina entegeera ki endala kati confusion eyo ereeta olutindo tugatte wakati wentegeera z'abawulama entegeera z'abasahaba ebiki ebyaliwo n'ebituufu byebiruwa labe na kino kyekiri na kino gyekiri era kiriwa ekiri aqrab ila sawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mataali bikasira kuba mataali njagala nnyo okwebaza mukadde wange musomesa wange Sheikh Qasim Ahmad Kingi Mungu amutukuumire amin ya rabbi y'omu ku bantu bemanyi nga munsif omuntu nga munsif tayogera bibye ayogera ekyo ekimweyolekedde nti ge mazima ntegerekese wakati mu kuba nti musomesa waffe tumagala nnyo omu tulina ffe betusoma ne tulaba nga si ye Sheikh si byalabye naye tekimujjawo kubanga mukadde waffe ate musomesa waffe ntegerekese ogakula musomesa mukama era wallahi tumwagala okamala ogakula musomesa mukama omusomesa asigala musomesa okimanyi nti Imam Malik yali musomesa Imam Shafi nemukuba musomesaako Imam Malik musomesa Imam Shafi naye amwegattako mu byonna ani yegatta Imam Malik muyizi wa Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah naye amwegattako mu Imam wani Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah muyizi wani Imam Malik ibn Anas al-Asbahani Imam Darul Hijra asoma ku Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah nedda Imam Ahmad ibn Hanbal muvuka muto sorry Imam Abu Hanifa النعمان بن ثابت معلش النعمان بن ثابت النعمان بن ثابت ما مسوكا نعم الإمام النعمان بن ثابت رضي الله عنه يبدأ يسوي just
Imam Ahmad bin Hanbal yasembayo kulibona Nu'man bin Thabit kulikama jiko usanga nakane just sorry Nu'man bin Thabit al-Imam Ahmad bin Hanbal alayhi rahmatullah al-Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit imam asoka nekudda ko Imam Malik ibn Anas al-Asbahani Imam Darul Hijra owokubiri nekudda ko Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i owokusatu Ahmad bin Hanbal owokuna barakallahu kwa maniki dua alhamdulillah ni zina imamu wa muda al-Layth ibn Sa'd al-Imam al-Layth ibn Sa'd kuma dhebu ga imam oyo imamu wange ila bitabo bi babi sura mu nyanja nimpanga nabisoma kunange nempulanga nsirira tahe kimbalengera mucho okulaga nti bano wakati mukuba nti basomagananga olina asoma kuono no nasoma kuono sinti mbuli kimbakanyanga awantegereka tugende matali sinti buli kimbakanyanga waliwo byajjanga imam nalaba kirala n'omuyezi nalaba ki nani wa Abu Yusuf siye muyezi wa Abu Hanifa asoka omunene ndama nikidoki gamba ni waina nayo yagira mu yafuna nako musomeri sala ya Imam Abu Hanifa kumwizi wa Abu Yusuf nkulu nyiri aba walimu baya musibula inshallah tuje jifuna inshallah tujisome yenye manyo kusomesa aba walimu ne ba imam no bakabunji mambo ya omwizi aho kitakisa tujja kukola nangani seminar daura ya imam chikola amakuru ngo rutindo program rutindo tujja kukola ano seminar ngo program rutindo Mungu akilizea ino program ene ja kuvamu seminar ya imam Allah akilizea inshallah an karim inshallah Mungu akilizea rabbi idan badese wone baza musomesa wafe Sheikh Qasim Kiyingi okubanti musawo kya ilimu yatuyigiriza okubeera ne insaf ntegereza n'okusomesa ddala ekiyitibwa muqarana muqarana bwebuta asomesa gwe kyoyagala bali ebigambo byonna nabiteeka kuki kumeza kwanga dini si yaffe bigambo bisomese nga bwe biri dini ya Allah tabaraka wa taala ayagadde atwale ekikyo atayagadde akireke zinokulemera ku hadisi yange obwebbirize nina n'oba ine 10 oba 7 which is okay nenze kyange wama alaina illa albalagh ogofe gwa kutuusa nje kulemera ku kitabo ogokulungamya gwa Allah kitabo kyange kyemmanyi kyenina n'oba ine bitabo 15 nga bimenya which is okay naye kugambye otegedde n'ebiro gyebiri kakati gwokunywerera ku kikyo kikyo sikirinamu mukono mulala nze Allah kyanvunana lwakisa kutegeeza bino gyebiri ne kastambi ogerako nenkubuulira ate munaye okukyokukkiriza kikyo tegeregese so Sheikh waffe tumwebaza saba Allah tabaraka wa taala amusiime ku nsonga eno y'amataali Sheikh yali awdah min ash-shams oba min wuduhi ash-shams yali mweyolefu nnyo n'okusinga obweyolefu bw'omusana n'akyogera misana nti amataali tegalina buzibu kubanga eddiini yaffe si yakunakuwala si yakubeerawo okunyiiga bunyiizi ntegerekese n'eddiini yaffe erimu okusanyuka mu mbeera emu oba endala nabbi yakuba amataali sallallahu alaihi wasallam ezo hadisi twazisomako emabegako nga nabbi sallallahu alaihi wasallam alagira abantu okuba amataali nga nabbi sallallahu alaihi wasallam alagira abantu okuba amataali nabaga mukubira mu maaso sallallahu alaihi wasallam nga alaba wakoma kuruti natagagaana wakomawa nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamukolirako ebintu bingi bal fa aqarra nabbi nakkiriza babikolanga waali sallallahu alaihi wasallam n'atabako kyagamba n'atereezaamu owaali ng'ensobi n'atereezaamu ki sigala ng'oyimba wooti n'atereezaamu butereeza n'ettaali likube naye kintu kyogera abamanya abatukulimbira ridwanullahi alaihim naye banga bawanvuwa ne boogera ebigambo bingi ku nsonga yaki ku nsonga y'amataali naye olwaleero Sheikh Mayambala ajja kukkiriza twogere ebimu ku bigambo byabamanyi ebyajjira naddala ku nsonga yaki ku nsonga y'amataali nyina ekigambo wano kyembadde njagala kituwe kusomera oyitaka akirinze kigambo kya al-Imam Sheikh Abdul Ghani an-Nabolisi al-Imam Sheikh Abdul Ghani an-Nabolisi tabajita ddala abajita
Allahumma salli ala sayyidina rasulillah idahu ad-dalalat yalabira ku nsonga y'amataali eno yagamba bwati awulira Sheikh Muhammad mpuliriza Al-Imam Nabolisi yagamba mu kitabo kita idahu ad-dalalat safha ya 6 yagamba wa amma darbi ad-duffi war-raqsu wa amma darbi ad-duffi gena maaso ese kama yambala jambo bonole naam gena maaso wa amma darbi ad-duffi wala ku nsonga y'okuba amataali wabula ku nsonga nkwagala Oluganda olulungi lusinga olwange ovulula obulungi Oluganda waliwo atuuka n'oluga golina okuyisaawo genda mu maaso wa amma darbi ad-duffi wabula ku nsonga y'okuba amataali warraqsu n'okuzikira amataali faqad jaat ar-rukhsa fi ibahatihi twafuna dda permission ekkiriza ekyo twafuna dda orukhsa olutukkiriza owulira okukuba amataali n'okuzikira lilfarhi ku kaseera ak'essanyu mu mbeera ey'essanyu wassururi gonna okwolesa ssanyu nakucancanca kucacanca fi ayami ayadi mu nnaku ezayidi wal irsi ne kukuwasa nkwanjula kukyaza kwanjula ghaibi n'okwaniriza ababadde batuvudde ku maaso wal walima nokulolo obubagabaga bwetukola obulalala anti neka ne walima awulimu anti awulimu bishati amanyi balugha batugamba nti ekigambo walima tekikoma ku kitegeeza parties ne parties wala aqiqa ne aqiqa saba Allah kirize mu December tukole aqiqa ya Ustaz Shakir inshallah ogenda kubetali lazim ati Sheikh atukiriza n'okusota alufunadde genda maaso soyinza butakuba tali kwa aqiqa y'omwana tujja kubawo ne maulidi nene inshallah na aqiqa ati feseni ya final video maulidi gitulete ndalimoto getwasoma aqiqa tugenda kulya mmere ya aqiqa ndi enda wajeja febagamba tugenda kusoma maulidi y'okuyingira ennyumba ya Sheikh Mayambala tugenda kusoma maulidi y'okuwasisa gundi wanyange tugenda kusoma maulidi ya aqiqa wala aqiqa n'emikolo egyokwalula abaana ntegeregeza waqad thabata jawazu dhalika binnas kyanywera ekyo kyo kituufu ekikakasa ekyo kiriko obujulizi kyanywera nnyo nga kiriko obujulizi obutuufu ensonga agenda kugamba nabagaana okuba amataali nabo benyininyini bakubagana mu bigambo byabwe ngani wena gomanyi agamba nti tegakkirizibwa gomanyi agamba tegakkirizibwa yesembesa ki olwadisi erimu emirere emizuma bivuga byonna bivuga byonna tebina kugwaki nze nabendabeko mu muzikiti nga batuba ku nsonga y'amataali bakambuwala oba nti ebibivuga byonna ebasobola okukambula Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu niye yagaganye nga nati nabbi waali nabbi yamugamba ati yavayo mu kisenge hadithi egamba Allahumma salli ala sayyidina rasulillah an ummina Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha yadda ku mama waffe yennyini yali ku nyumba ye anna Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu mazima kitange taata we Abubakar as-Siddiq binanyume Aisha yanyumya ku kitaawe ebyaliwo mu nyumba ye mayina benyumiza nga Aisha nganyumiza mukwano gwe ate nganyumiza mukyala we ate nganyumiza sahabiya akati na Aisha atunyumiza ntegeregeza era nsonga lwaki abamu ku basahaba ridwanullahi alaihim bayogeranga hadithi mama Aisha nazitereza kubanga ye yafunanga ekyenjawulo olwako Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ashu'umu fi thalathi ekisirano kiri mu bintu bisatu aga nti addaaru mu mayumba mwe tusula
walmarkabu au kama qala sallallahu alaihi wasallam huwa alfaras ne bisorokoto bagara ebitambula byafe naga nti walmar'a n'omukyala mama Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha yawli Abu Hurayra nganyuma hadithi eno namuga nti atuhaddith bima sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nzibe nawulira ate kati gubiyongerako namuga nti kyoyogedde hadithi watuuka kituufu naye watuuka nabbi alina byakulembeza namuga nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara la'ana Allahu al-yahuda Allah yakulimira abayudaaya kulwaki kubanga qalu ashumu fi thalathi abayudaaya bebagamba ntegereze abulaya tuwadisi ya kitundu abulaya yasina hadithi etambuddeko yasinga nabbi yagamba nti ashumu fi thalathi na reporting eyo ntegereze mama Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala namutegeeza kubanga tuyinza kuŋŋamba nti ekisaawe kiri ngene nabbi yabirina byonna bisatu nabbi yalina amarkabu kweyatambuliranga nabbi yalina omukyala yalina ennyumba yalina amaka ntegereze naye bali bebagamba nabbi yala nti bali abayudaaya bebagamba kati mama Aisha nakitereereza gende maaso omusoolera ku Aisha byalipotuka ku nabbi byetaaga okwegendereza kubanga akuŋŋanya byonna كذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها ينجل ماما عائشة رضي الله تبارك وتعالى يعني نيانت أبو بكر يجا إنوي أجوا مولوي يجوا مولوي تجريكس وعندها جاريتان نروح أبو هذا شارع ويا شارع باريري أيوة شارع في أيام منا منكوزيوا زمينا يودجو yidi yakoze ki yidi yawedde twalisadde jjo bakyali mina bali mina fi ayyam mina yani ayyam tashriq ennaku ezokwanika ennyama tebali mina bali abamanyambaga bali mina abawaga nti ayyami mina ennaku zemina yani ayyamu tashriq okukinyonyola obulungi bwatyo nga olaba wano waffe wetubeera soga ntuli mu nnaku zemina ayyami mina nga situli makka ntegeregese naye okuba nti ennaku zino bahujjaji baliriddawa abagenzi okola emikolo bali mina ntegeregese emu mubeerayo nga hijja nga mumaze okukola ki okusinziira ku hijja okusinziira ku hijja nabbi ziyakola sallallahu alaihi wasallam olwo hijja ya Abubakari kati ya Abubakari yali alidinze kati nebayo hijja yiye sallallahu alaihi wasallam ye yali alidinze oli Abubakari yasobola okulidinga kati nejjanga lino iki komanda era gye yasembayo okukola sallallahu alaihi wasallam gye yasooka gye yasembayo kakati ng'ate mu kaseera ke kamu n'Abubakari akola ki waali kitegeeza nti waaliwo embeera endala baleka baali mina bismillah n'okwogera mina omutwe omukulu nti ennaku baali mu nnaku z'emina ayyaami mina fi ayyaami mina waali mina ziba nnaku ziyali nnaku za idi ntegeregese ziba ziyali nnaku za idi n'agamba nti abawala bano ababiri tadfanani wa tadribna biddufi والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه bali bombiri tadfanani addufu bakuba ki bakuba amatali bakuba ettali والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه النبي صلى الله عليه وسلم waliawo yebiseeko olugoye lwe ntegeregese mutume yawo muddemu fantaharahuma Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Abubakar n'abambala nagamba naye mubadde ki nnaku za zikiri tuli mu nnaku za zikiri z'emina mubadde ki mukuba mulimu kuba mataali kaseera nnaku zino za zikiri mu mataali emakka temukuba mataali ate nga mubeera mina ate nga bwakubira mina Khalifa Gubingu bamusima ye bwagenda emakka agenda n'ettaali Khalifa Gubingu era nagenda muyijja naye bwagenda emakka agenda n'ettaali mumura Mungu amusasira Mungu amtwale ne muhijja bana bera muhijja kiri vitu bori na yetu sobole fokuwa mahali ya kutumimirwe atabaga mimi tukoze bid'a jamani ibtada'ata Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ebu tubireke tubireke yesunga ebu bireka akada amazima wala tukaleke bwetu hadithu nansa bima ali atamanyitali nati kati tali ukimanyikidde wali ntubera mu kino transfer yana nakibategeeza ndi gyekiri akaseera kati kanatuuka mutena ozibutena akaseera singa simuli nti mazima singa mbogo
ne basajja be tebeewaayo okukola bye baakola mu busiraamu mwandibitegedde kijabiri mu kaseera ako byali byetaagisa netandikwa naye kati kino abantu bali mu zikiri hadithu nnasa bima yaarifuun singa ateeka mu bantu kibagenda kutegeera awo nno wali nasu era okukuba ettaali awo tewaliga takitegeera abantu nasu ate obumba bwa muntu obumba bw'omuntu bwabutondebwa kusanyuka kiringa ebalemeddwa abamu era balema okulani tuli mu dduwa ya 40 oba edduwa yakyendala ennaku esatu olaba nga yakalifa avuddewo namaki ekyo kyo twakibagamba abantu si kirungi gamba oli wadde muli mu kusaalira nabbi alayhi salatu wassalamu naye ate mu kaseera akaki akokusabira mu mbeera y'ennaku si kirungi kuba mataali ekyo kiraba kati edduwa zonna era bannaye njagala nkyogerere ku tv misana nga mundaba bagambye bakulaba edduwa zonna zetusoma ez'abafu abantu bangi baziteekamu amataali ekyo kyawukanira ddala ne sunna z'okitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam gokyogedde naam mumpewo bano bakulaba omuntu ayagala okubeera nga mutamassik bisunna nabawiya sallallahu alaihi wasallam ateekwa kubanga takuba mataali mu mikolo egy'ennaku ntegeregesa tukijja mu hadithi y'ennabi sallallahu alaihi wasallam omukyala ejjalaga nti ya rasulallah nenaziri neyamewa allah tabaraka wataala mungu bw'anaakuzza ngaovudde mu lutalo nja kukubira ettaali ku mutwe gwo yani nja kukuba ettaali nga wooli sallallahu alaihi wasallam ntegeregesa nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba ntya in kunti nadharti fafaali bwekibanga ddala wabadde weeyamye wa allah kikole ntegeregesa yani bwoba teweeyamye kireke tokikola naye kibanga weeyamye ddala kikole mulimu ebirizwa mirundi ebiri kisookera ddala okulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atuyigiriza nti mumikolo egy'ennaku tetukuba mataali mumikolo egy'ennaku tetukuba mataali kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ava mu jihaadi basahaba bangi bafiiriddeyo nabbi anakuwadde sallallahu alaihi wasallam ate omukyala agenda avuga nti ya rasulallah ettaali nalyeyama ntegeregese mutume navuga nti abo kibanga weeyamye wa allah tabaraka wataala olikikole ekyokubiri bujulizi olukakasa nti ettaali likkirizibwa kubanga tetulina naziri yonna gyetutuukiriza mu haramu ntegeregese oli bweyeeyama nagamba nti allah bwandaga sheekhe mayambala nemulabako njagulayo ecupa y'omwenge tumuga nti naziri yonfu togikola ntegeregese wa amma rasulu sallallahu alaihi wasallam yamuga nti in kunti nadharti fafaali bwekibanga ddala weeyame wa allah kikola kikole ekitegeeza nti amataali gakkirizibwa okukola ki okukuba kubanga singa gaali tegakkirizibwa rasulu sallallahu alaihi wasallam yalibadde amugambirawo nti nedda tokuba ntegeregese nemba mujuliza obwokubiri obulaga nti tokuba amataali mu mbeera ya nnaku so bwekijja mu kifaananyi ekyokusoma edduwa eya 40 edduwa ennaku 3 edduwa y'okujjukira omufu waffe abantu bangi bambi obutamanya nanti ezimu tuzikola nga memory the memory of so and so ezimu tuzikola nga memory which is okay naye tetukuba mataali banga netumanga tulinako pozi nga tulinako omukolo omulala nga tugenda kujjukira ebyagundi byanga olaba tubeera mu maddagambo kutusooka na dduwa amaddagambo gaali gasanyu okudda kwe gaali kwali kwa ssanyu tekwali kufaakwe tujjukira bwe yakomawo wano obusiraamu buddemu butinte ntegeregeza nakugamba dda sheekh mayambala nti amadda ga mbogo tugakarana n'amadda ga Jaafar radiyallahu anhu sahaba wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yagasanyukira nabbi yagamba nti bi ayyuhuma afrah ku nsonga zenina ebbiri zino nsinga okusanyukirako eriwa ekitegeeza nti gwali ngolo gwakola ki basanyu gwakusanyuka n'amagambo go bwe gatyo bwe gali nawo gasanyuka era tukugulamu amataali tegalina nsonga mama Aisha radiyallahu tabaraka wa taala anha atugamba nti Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu tabaraka wa taala anhu bali mu mataali gaabwe bali mu tenti zaabwe ntegeregese fanharahuma n'abakayukira barakallahu fik olwogeramu oluganda lutuufu Uganda zizindiwano mukyaddulu Uganda yanabambala oba nabambalira naye nabakayukira Uganda lutuufu nagati abayi mubadde ki awazamiru shaitani fi baiti nubuwa nange mwagala kuteeka
maloboozi ga sitaani wano mu maka g'obwannabbi ntegeregeza mama waffe Aisha radiyallahu tabaraka wa taala anha atugamba fakashafa nabiyu sallallahu alayhi wasallam an wajihihi nabbi nakola ki yali yebisse naye ebikulako essuuka nabbi yina kyaleeta manyi bwe yamugamba faqala sallallahu alayhi wasallam nabbi namugamba tibaahuma ya aba bakiri baleke baahuma ya aba bakiri waye Bakari baleke lwaki tobaleka baleke abaana abawala baleke abakyala fa innaha ayamu idin bali mu nnaku zaabwe ezayidi wa tilka al ayamu ayamu mina ennaku zino nnaku zemina ennaku zino nnaku zemina walhadith akhrajahu imam muslim hadithi imam muslim yajifu mu hadithi ntuufu daahuma ya aba bakiri kasa baali bakyala daahuma ya aba bakiri baveeko baleke bakoleki baveeko bakoleki amaanyi abaveeko bakoleki bagende mu maaso n'okwekikyanja mu hadithi efaanaganako ng'Imam Aisha radiyallahu tabaraka wa taala yagamba nti qalat radiyallahu tabaraka wa taala anha qalat mama Aisha yagamba dakhala Abu Bakr wa indi jariyatan min jawari al-ansari Bakari yajja n'ayingirawo kitange Abubakari yajja okunkyalirako nga nina abaana abakyala babiri mu bakyala aba Ansar تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم يغانتي اللهم صل على سيدنا رسول الله حديثي ونياتي يقوايو تقام تلاتة شقوايو نشدو كده متقواتو النبي ماما فاشل رضي الله عنها قام دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان وبما تقاولت الأنصار يوم بعاث من بصر يودين دوشت وشري محديث nja kukijuzawo wano oluvannyuma mama Aisha radiyallahu anha tugamba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yayingira ewe ng'alinawo abakyala bameka abakyala babiri nga bali mu kuyimba beewaana abakyala bano baali banswari bwe basiŋŋaanibwawa bwe basiŋŋaanibwa Madiina ntegeregese ate nga bo Allah tabaraka wa taala ye ekibawa mu bubumbwa bwabwe nga nabbi yagamba nti إن الأنصار قوم يحبون اللهو bantu bakuchamuka bachamuka tuli waffe naffe twali bantu mazina maganda buli mugenyi yenna gwetofuna ajja wano wadina abagenyi bavudde Sudan amashayikhi waffe bavudde Sudan mbakubira amazina abadde bazze okulaba sheikh waffe Sheikh Ali Suleiman Mundu era abadde bazze ne tariqa wano waffe badde teriiwo naye manyikiddwa nnyo mu nsi el-Kasnazaniya tariqa emanyikiddwa mu nsi yonna ebyo byemanyi kati babadde banyireeso wano janjulira sheikhe ne tubeera nabo naye mu kumbuzi twatunyumya nabo be twabategedde mbagee nti Abanayuganda abantu Allah be yawa bonna basanyufu tuyinza nokumanya nti balina ennaku muffe wano waffe kibatulabamu kibagenda bakaza kizibu okumanya nti Abanayuganda balina ennaku bw'osiŋŋaana akwaniriza bw'osiŋŋaana akusekera gamba newoba oli mwafiiriddwa wasuze otya bulungi naye asuze ku kitanda wasuze otya bulungi naye naladdeondako bulungi omulama ng'agira asimizinga naye asuze alina ebizibu alina ebizibu wasuze kutya munnaye bulungi ate ako kajja ekifaananyi naye osiŋŋaana ng'ekibande kye kinene ku mukono naye muli mutyeyo bulungi alhamdulillah tuli bulungi osuze bulungi otya nga wasuze ku ntujjo era njase kikutujja tujja ekijjeyo bulungi nyo male sigendereranga nti embeera yaffe naye bwetyo Allah kati obumbwa bwaffe bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatukola naddala wano abaawa ne Buganda tuli bantu wakola ki naddala wano abaawa ab'e Buganda ekyo Allah akibawa ekyo Allah tumusaba kitukuumire ya Rabbi amiina kakati so kyobulamu kinjagala okusomera ekyo kyobulamu Mungu ffe byeyawo okwaniriza obusiraamu wano mu Uganda kubanga ffe tulina hospitality of the highest order mashallah Mungu tayisa busiraamu wantu kyobula eri bagundi mazaka
arasail oli najuzayuzamu omutima gwe nga mufukisira n'omulala nakola ki egamba abo omutima gwa oli natta ate omubaka nabbi gwakoze eki gwasindise olaba emitima gyabwe nti kasiya gyawukana n'emitima gy'abannayuganda oba egyaffe wano abaganda twaniriza buli omu era abagala tulinye tufotoola obuntu bulamu obwo ne hospitality kuba tufotoolera ate nasalullah alafu walaafia naye nga obwonna busiraamu kibula emitima obuganda bwakolaganye n'obusiraamu mubwangu nnyo then waliwo ekitabo kya imamu ibnu hajar al-haythami alaihi rahmatullah bakiyita kafu ria an muharramati llahi wassimaa kyogera ku byaziyizibwa mu entertainment zonna n'okuyimba okw'enjawulo ntegereza ku safha 29 alimamu ibn hajar al-asqala alimamu ibn hajar al-haytami alayhi rahmatullah yagamba mu kitabo ekyo al-mu'tamadu min madhhabna kitukwatako ffe ekigambo ekyesimba mu mazhibu ekinywevu waffe in our school of law يعني إمام الشافعي من مذهبنا الشافعية يتي معتمد مذهب قفا قال الشافعي أن ضرب الدف لازم نقول بالتالي حلال بلا كراهة جا حلال نيو تقولي كون قال ما أنت كنا كتموا حلال من يدين حلال بلا كراهة حرام تقول الدغاني مذهب الشافعي إنه حرام حرمين mugamba sababu ni wapo tebuli medagati niyo tebuli mukantu wala mudagana kandi ochikirizibwa naye akutekalimu halalun bila karaha kigambo kimu kikola amatali gakkirizibwa indakum aywa fi madhhabina namma madhhab gutum shafi aba East Africa wano abali bagabanyikidwa mu East Africa tuli bashafe abasomedde Saudi Arabia mugina ngakyusa abasomedde Saudi Arabia mugakyusa sekangi sekaza na kama ntinze ana hambali zema gamba ila naye banda jede Sheikh achetegereza Sheikh mkwano gwange mwagala nnyo naye abantu abasinga obungi abamaliriza la madhhabia katena madhhabu galiko ekyokubiri bw'obeera mu bantu kino tamana ku madhehebu gaabwe era bamambo batwe batambulanga bamambo bajjanga nasinga nagenda wa Imam Malik ntegeregeza nga takola kyawukana naishaabwe era atambula na madhehebu osinga nange emikono bagiteekano nawe oteeka wano bamambo batambulanga yasinga niyo wasoma basmala mu lwatu ng'asoma ntegeregeza madha yaqul ekikatubuza esatu Imam yagamba nti al-mu'tamadu min madhhabina nahnu أن ضرب الدف حلال بلا كراهة في عرس وختان نمكتايريدا مكول جولا tubanga bagesu tubanga bagesu mukojola mukutairira omuntu batumusanyigira kubanga abaze okutukulangira mu busiraamu n'obutukuvu bwonna basalamu denzi nasalamu ladda siriko na kigambo kyonna ntegereza so nekaseera akatayiri bakubirako ki ettaali n'emikolo nga bulijjo wabadde ku Imaamu Abu Yusuf sibwe kiri ayina mu Al-Fatawa Al-Hindiya صفحة يا بسات وعتانا مبيني يعني وسئل الإمام العلامة أبو يوسف رحمه الله تعالى يبوزي بوا إمام أيتوا أبو يوسف العلامة أبو يوسف ومنيني أيتوا أبو يوسف رحمه الله تعالى عن الدف كنسونغ يتالي أتكرهه في غير العرس abafu ogatamwa nasu ezajja ziraganya embaga ogavumiranga singa misimikolo gavumiriranga mikolo sijja mbaga faqala la akrahuhu Imam nagamba atya
nze sina mutawana na ttaali sina nakulita mwa nze nange kugamba nkya neggulu nti era ettaali sinaako ki naawe wotyo ettaali lyatuyingiza mu ddiini wano naawe tolitamu ataali sekamayambala jajja family mukuye tolina buzibu okutaali ettaali sinaako mutawana tuyinza kwawukana mu biranja ekyettaali ekyo kyo tutambulira wamu ekyettaali alhamdulillah obusiraamu sola obusiraamu sola abatasala lidda wammwe nga bababuuza essola gasembera ekigambo kino الدكتور وهبة الله الزهيري أين سبب تفقه الإسلامي وأدلته مجلد وكسة والصفحة بتاع وسام متع يا جنب واج الإمام رضي الله عنه فما هو يكفى بيلي كومينيتار ويكون مبنا وساتو مكاغلا بيلي كومينيتار يا جنب رضي الله عنه يجوز الغناء المباح فولنا يجوز الغناء المباح أو فولنا أنت كمان بلا yagamba kikirizibwa okutontoma nga olwakati fe batontoma okutontoma okwo okulungi ntegeregese wadarbu biffi nosaako nettaali nosaako nokubirako amataali ku bitontome bino ntegeregese filirisi mukaseera k'emikolo egy'embaga wanjula kukyaza walukitaani n'akaseera kaka ketwagamba ettayiri kusalamula mukaseera kokusalamula biqawlihi sallallahu alayhi wasallam olwekigambo kya nabi muhammad saa sallam ekyajja alinu annikah nabbi yagamba ye kennyini mulangirirwe embaga wadribu alayhi bilghirbali mukube alghirbal kika kyamataali mucapo mukubireko narawasi wadribu alayhi bilghirbal ettaali bulijjo eyo mukubireko nemudundu erivaayo liryo ettaali lirikikolo mulirekayo olwoyita marawasi kati bano balina tunaffe tulina ettaali soga eswahili eganda omanyi ettaali gesoga waliwo eswahili waliwo eganda buli omu balina amataali gaabwe waliwo tanzania wawasako tanzania osobola tukubira ettaali nga nero tanzania lyenyini ebigambo ebyo sheekhe nebitukakasa nti ekikwatagana nettaali inda ahli lilmi sharif teriyo nakikubuzemu teriyo mumanyi yenna akikola ki teriyo mumanyi yenna akigaana kitegeeza nti omusomo gw'ettaali tukumaliriza olwaleero kimaliriza bona bweyagala nebaomanyi byawe sinakusoma byenyinza okuleetera mulundi ogujja bona bweyagala kutukongerezaako asinze njagala bali mu bigambo byabamanyi bigambo bingi bitanakusoma olwaleero naye nga almuhimu tetumanyiyo nze ngaomu sijaga tetumanyiyo la alam alimun mu'tamad nomanya osobola okwesigamako nga omudati mumanyirwa nti oyo mumanyi ddala agaana okuba ettaali salafan wa khalafa abaliwo n'abakola ki n'abaaliwo ndi kuliko abana olwaleero esuudiya abamanyi bawe tebesigamwako bagaana ettaali alalimu lmu'tamad mpaayo omu bagaana ettaali obulama baffe ogu nobujulizi bweyesema basheekhe baffe ogu tuli ku tv tuweyo mumanyi omu bwati gundi akereza amataali minbaazi simumanyiko kigambo kigaana mpozi nga bwati tusomera otayimina akkiriza ettaali simumanyiko kigambo kigaana oluseeka aliwo omukambwe ennaku zino ennyo Saleh Fawzan akkiriza ettaali alalimu lmu'tamad omu bwati manyi magamisi akkiriza amataali sheekhe waffe mugamisi neseeka waffe Adil Kalbani alalimu lmu'tamad omu bwati agaana amataali ekyogamba Fawzan akkiriza ettaali simanyi munasu egaana naye ngaba alimu nga ali mu'tamad Albani simumanyi munasu egaana
nti buganda nti ndali galina kuba bakyala kuba babuuza enkya negula ebibuuzo fatawa zaabwe nebagamba batya sibula galina kuba bakyala sibula naye nga bakkiriza ndigakubwa sibula bakkiriza ndigakubwa Sheikh Mayamba sibula tetumanyiyo mumanyi min ulamai islam oyogeddeko bwedda gwe sooka oyogereko naam mubamanyi b'eddiini eno ng'omumanyi oyaga nti amataali tegaliyo wabula al ulama tebayawukanamu newane uganda waliwo abagaganira ddala ati omumanyi ngaali mawatamati wane uganda tewaliwo omumanyi baseeka baffe uganda bagamba nti uganda fenna waliwo talabatul ilmu sharif era mumanyi tolina sheekh gusa kiganaga nti mumanyi gwolina gwomanyi sibula buli gwonagamba jaga nti talibul ilmu sharif akyali mwezi shuyukhun ajilla uganda tulinawo mumanyi tulinawo bamashayikhi abayizi ba ilimu fenna ilimu tetunaa kutuwa ku ddaala lya ijtihadi sibula musajja sasatu tugende tuve ku mpewo abalungi abatulaba nsaba allah tabaraka wataala omulungi lubeerera njagala kusembayo dduwa eno nsaba allah subhanahu wataala omulungi akkirize atulage amazima nga ge mazima agamba amina ya rabbi nsaba allah omulungi atulage amazima nga ge mazima ate musaba allah atuwe obuvumu obugoberera amazima ago musaba allah atulage obubuze nga bwe bubuze musaba allah atuwe obuvumu obwesamba obubuze obwo اللهم ربنا أحينا على ملة سيدنا رسولك تكسب الله توانغاليزي كونزكيرزي انتفو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على سنة سيدنا رسولك وتجر لكم كل انتوفو النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا إلى الجنة في زمرة سيدنا رسولك يروت ينجز الجناح ما تريد مشيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله تكسب الله تطاول عننا ينفق متدم الجنة والنيني متمي واجينا كبير صلى الله عليه وسلم نبري مواكا سبا الله كيزيم بيرولونجي والسلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته مقدم ومي متابعني ومي قدمي ومي وانا مشيخ ومي شيخ أشرف ماتوفو bazanya nengo mutabani wa afande sura mbaya walicha badaza mzee ni mama mulungi wengeye mama mulungi hajjati natabi hajara amanyaga beigo na golina tuyanze ge tubade ku nsonga ya matali tujja kujja ate ne topic endala bi idhni jalla wa ala sabu kitiba allah tubitegere bigambe ebyo ogoffe gwa kuyonga lutindo mvono ngenda mu office atakal travels direct andekala jobon singana ku magoba cage level 2 awo nyini ku muzikiti uje usingana magoba cage tusingana opposite parking kadde oba okulina na mukwano aketi insha Allah taala tawakkal travels tamuteketeka lugendo lwe Makka murabbil awwal choko mwezi wa 10 tutambule nawe ogenda ke Makka ne Madina saba Allah kunkomere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى الله لا إله